kubanga bigatibwawo omutindo mulondo mweguli naye togenda guwulira nga guli gwomeketa obumekesi abasajja mukimanyi naye ng'ate twaguteekamu owunye bulungi akamwa so si kutuula na munnakuwulirize akugambe nti muzeeyi wazze ogaaya ki nga wenna owunya byangerigeri kati kyusaamu onywe omulondo mufe omweno so seeri gye mugigayireyo ku ttale nga mulima nga mutyaba enku tweyongeddeyo tulina Clear Plus kasoda ke kano banyabo ne basebo abaami kati wanjogera tandise eddoka kwata mu ngalo tulina ejo ejinyumire nnyo myaka ano okugenda waggulu baagala nnyo ka Clear Plus ke kano kasoda kaffe akagogola emiswa kalimu kye tuyita omulondo white medium yegwe mulondo mu lulimi luli olufuutifuuti omulondo gukola ki banyabo ne basebo omulondo gutuyamba nnyo mu bulamu bwaffe okubeera nga gugogola emisuwa tubitegeera kati buli bitundu by'abaami si magumba gibaki libagumba guba musuwa wali ogizeeko bwegiti ne limenyeka nti eggumba lyamenyese naye olw'okuba musuwa guddayo ne gwefunya ate ne gumala ne gukola gutya ne gwegolola kituufu oba nedda kati waliwo abaami nga mu butuufu emisuwa egyo waliwo wegyetaagisisa okwegolola ne gitekola ki ne gitakola ki ng'ate giteekeddwa okukola ki gamba munno akaseera ako senga giba giganya okwegolola ng'ate nnino gigolola okolawo otyawo okola otya osabawo saala okaabawo kati nga tonnakaaba amma kasoda kakano abaami gye tuli abaami mu mbeera eyo emisuwa nga giganya okwekolamu emirimu tuteekawo Clear Plus kubanga yabikola Clear Plus atuyamba nnyo okubeera nga aleeta amaanyi mu mubiri atuyamba nnyo okuzimba omubiri olwakiri kye tuteekamu kye tuyita omulondo ekirala kikyatuyamba atuyamba nnyo ku ndwadde za prostate banyabo ne basebo prostate kwe kuzibikira kwaki kw'abaami kati abaami abo bajja batandiikiriza mpola mpola mulimu signs and symptoms ezitera okulaga prostate naye nga gwe tobiriiko era nga gwe tobimanyi olaba bulabi nga kaakati otandise okufuuyisa emirundi emingi ennyo ogenda okulaba otulo kwegamba mu kifo ky'okwebaka obulungi emirundi 4-5 ogimalako ogenda manju ogenda okulaba ng'emirembe gikuweddeko banyabo ne basebo manya buli lw'oyolekera ekizibu ekyo so nga baakukebera nga tolina sukaali kubanga mind you ne sukaali akola atya akireeta naye bw'oba nga tomulina n'otandiikiriza ng'okugenda emanju emirundi emingi ennyo ogenda okulaba ekivamu ekyo nga buli lw'ogenda okunkumula nga gugaana nga gwesiba oluddako nga gukuluma gyebiri ebyo mwali mbalabyeko omusajja n'asimba akagaali wali nga ava ku lusozi oli mu kikko muzeeyi Matayo mubamanyaabo ogenda okumulaba omusajja tavaawo noga omusajja kiki kyajjayo alina liita 3 bambi ali awo akaaba guganye gujja gwesibye mubitegeere byo kitegeeza asemberedde akalwadde kali aka prostate cancer tukitegeera banyabo ne basebo kakati kano kasoda kakuyamba nnyo eri omwami ng'olina obuzibu obwo ekirala kiki kye katuyamba kasoda kaffe kano kasoda kaffe n'abakyala tukakozesa kubanga bayinza okugamba nti kaabaami bokka twegayira mukama waffe ntumugamba na mukama waffe tuteeremu ekirungo ngaffe abakyala naffe tusobole okuganyulwa mu kasoda kano right kati namwe abakyala kansooke mbayisizeewo bamama mukatumye temwenyooma mukatumye nammwe mwate temugenda kwagala maanyi ga kisajja mwagala maanyi gaki kakati mmwe abakyala katuyamba nnyo okugogola ebitundu byaffe bino ebyokuzaala katuyamba nnyo enseke endira nga zikuluma ng'otawaanyizibwa okozesa kasoda kaffe kano ne kakugogola enseke n'endira abakyala abayonsa katuyamba nnyo okubeera ng'omukyala oyonsa tolina mabeere genda okanywe abadde ayonsa omwana n'agaana okukkuta ajja kukkuta kubanga emisuwa gy'amabeere gigenda kuba gikoze gitya gizibukuse
tubitegeera banyabo ne bassebo katuyamba nnyo okuwagala obwongo bw'olaba omuntu akanyedde ku makya ndayira mu linnya lya Katonda tagenda kuddamu kusumagira kubanga obwongo bugenda kuba buzuukuse okuva mu tulo twabadde akoze atya otulo tubadde tumuluma kiriya plus wa 2,000 soka okanyweko banyabo ne bassebo ogenda kuwulira nga byenjogedde kakutambula okuva ku mutwe soda omulala taliiwo katuyongere banyabo ne bassebo tulina product yaffe eno eri mu powder form product eno eyitibwa Rosemary V2 njagala mubiwandiike kubanga mumanyi okubisaba nti njagala kiri ekiriko simanye ekisaanikiro ekya kiragala ati bw'onoosanga ng'ate bakikyusizza totwala ekyo ng'ate kyekimu product number 2 ye product gye bayita Rosemary V2 lwaki Rosemary V2 Rosemary V2 atuyamba nnyo mu kugogola oba mu kufunya ebikyafu mu mubiri ye number 1 product mu ssawo Uganda eyitibwa body cleanser banyabo ne bassebo wenna ng'oli wano mu bintu by'olina oba mu ddagala ly'olina okutwala number 1 product ye V2 kubanga kikyatuyamba atuyamba okufulumya obutwa n'obukyafu mu mibiri gyaffe banyabo ne bassebo muzze mulabika bulungi mwesiiza akazigo nesirowooza nga mu butuufu ogambye naye akazigo kano nkeesiiga naye ate munda ndabika ntya banyabo ne bassebo ozze onaabye bulungi naye ate tofunye kyangwe na sabbuuni kunaabawa so nga ate bw'onooba munda olabika oba oli bubi kijja kureflectinga ekiri ku ngulu si weewaawo n'olwekyo eyo gye tutalaba gye tutasobola kukuuta tuteekayo Rosemary V2 Rosemary V2 kikyakola atuyamba n'agenda mu 2 sensitive organs of our body ezituyamba okuba nga zisengejja obutwa n'obukyafu organs ezebbiri organ esooka kye tuyita ekibumba organ number 2 gye tuyita ensigo oba kidney banyabo ne bassebo ebitundu ebyo ebibiri singa biriko obuzibu ne bakugamba nti mu butuufu ekibumba kyo kyonoonese oba ensigo yo abaami eriko obuzibu obulamu bwo buba bugenda bukola ki bukendeera kakati kiki ekireeta obutwa n'obukyafu mu mibiri gyaffe banyabo ne bassebo nze nsaasira abakadde kuba mbaagala nnyo mukadde ye talowooza nti ku myaka gy'alina omubiri gwe gulimu kye bayita obutwa n'omusanga ng'agamba naye nkubuulire muwala jangu nkubuulire neighbor engeri gye ndudde naye andoga n'omuwuliriza bulungi akuloga atya kubanga mpulira nze nali neewulira bulungi naye kati amagulu gakuma omuliro mungi amagulu galimu obusosozi nga bwambuka singa gwe wali omanyi bwensula n'akaaba amagulu n'omusaasira nga tannabagezaako walala soka omutwalire product eno egenda mujjamu omuliro mu magulu egenda mujjamu oba bwonna obumufumita obumulinga empiso kubanga buba butwa obuli mibiri tukiregedde banyabo ne bassebo kati obutwa buno tubufuna n'obukyafu okuva mu bye tulya banyabo ne bassebo tulya emmere naddala esinga ng'eyita mu byuma tulya kawunga tulya ebinyeebwa ebintu ebyo buli we biyita mu byuma banyabo ne bassebo ebyuma nabyo bituuka ne bikola bitya ne bikoowa ogenda okulaba nga n'erinnyo baliggyeko nga bambazza ddala naye bwe buba obuma bukooye obutwa oba obwo obuvuddeko bugenda wa bugenda mu mmere yaffe kyova olaba nga bakugamba nti oli mulwadde wa kansa nga bakukebedde naye nga tojjukira nawe bw'oba olowoozaamu tojjukira wa gye wajja ki ewajja kansa tulya tunywa ebyokulya bye tusinga oba ebyokunywa bye tusinga okwagala mazima wano singa nalese kasoda kaffe aka Coca-Cola aka Mirinda waliwo atakaagala naye nga abasajja bano bo batujjirira kukola ssente gamba muno kukola ssente bo tebalumirirwa nnyo bulamu bwa bannayuganda wabula bo bajja kukola ssente kuzizza bwabwe amazima gembagamba ge mazima kubanga tunywa soda ow'enjawulo tunywa frute tunywa soda orange tunywa soda pineapple naye tewali lunaku lwe tulaba nga mu butuufu gendo kampuni ziyingiza emicungwa ziyingiza ennaanansi mutera okuziraba waliyo kampuni eyo ezijja ne bagamba nti bannange ntikka miyembe ngitwala mu factory naye nga buli lunaku soda akola atya
bo baleeta ka raw material ne basuula mu mazzi gaffe wano agaawano ne baba nga soda gwe bakoze olunaku lwonna amala Kampala yonna. Si bwe kiri. Kati tweyambe banyabo ne basebo. Awo onywedde ka soda n'owulira ng'owoomeddwa olina ky'otuuzizaawo. Twala Rosemary V2 akuyambe mu ekyo. Tukitegedde banyabo ne basebo. Rosemary V2 alina emigaso mingi. Omugaso omulala kwe kubeera nga akolanga body tuwandiika akolanga immune booster. Immune boosting kitegeeza ki? Nti ffenna tumwetaaga kubanga twetaaga okubanga emibiri gyaffe miramu bulungi. Banyabo ne bassebo, abantu abamu babeera bawandwadde ng'alwala buli lunaku. Tasobola kuyisaawo na mwezi yaaba akoze eki yaaba alwadde. Kitegeeza ki? Ky'obusirikale oba bummeeja mbuyitira bwafande obutuyamba okulwanyisa endwadde mu mubiri buba bunafu mu mubiri gwo. Yensonga lwaki oba olwala buli kiseera. Kati weetaaga okubeera nga olina ekiyamba obusirikale bwo obw'omubiri nga obulwanyisa endwadde ebeekulumbye. Omusujja nga we gukulumba bo bukola omulimu gwabwo ne bulwana ne weekanga ng'olaba amabwa ku mimwa nga bwalwanye gwe n'oba nga wakoze emirimu gyo. Wali otuuseko mu mbeera eyo nga gwakuyise mu buyisi olaba amabwa tujjukira ddi bwe gwakoze eki bwe gwakulumye. Kitegeeza bambi buli bwafande bwalwanyisiza omusujja obuwuka obwo ne bumumegga wansi gwe n'osigala ng'okola ki? Ng'okola emirimu gyo. Kale eri abo bonna abeetaaga okuba nga obulamu bwabwe bubeera nga bulungi nga temuli ndwadde tukozesa Rosemary V2. Atuyamba nnyo okugoba obulumi bwonna obw'amaanyi mu mibiri gyaffe. Mulina abantu nga musanyalala buli kiseera. Kamenya kwata omugulu ne gubanga ogulemeddeyo, engalo ne zibanga eziremeddeyo. Gye tuli nina bensanga yeyo nabagamba musomesa musawo mu butuufu kati sikyakwata nakambe kusalaasala muwogo. Kitegeeza nti oli mulwadde. Banyabo ne bassebo obulumi obusukkiridde, magulu gakuluma, mugongo gukuluma, kwata Rosemary V2 agenda kukola bulungi. Ekirala, Rosemary V2 atuyamba nnyo ku ndwadde ya ulcers ge mabwa agatuula ku ssebusa. Si bwe kiri abantu nga mulwadde ulcer, abantu nga musinze ulcer. Olina gw'omanyi nga zimuluma oba wazze nazo. Kale oyinza okuba gw'oli mulamu naye eri oyo azisinda. Wuliriza, eddagala baliyita Rosemary V2. Kati nnaate ffe tetulinga bali aboogera eddagala erimu oba endwadde 100 ku ddagala limu. Ffe wano mu South Uganda tukola kye tuyita dosage. Banyabo ne bassebo, omulwadde wa ulcers tugattako emikebe emirala. Bw'oba oli mulwadde wa ulcers tugattako combination V2 ne tugattako cypress nakyo ti ne tugattako rosemary honey. Kansubire nti osobola okubinsemberezaako cypress nakyo ti ne rosemary honey biba bwebiri omulwadde wa ulcers ogenda kutereera bulungi. Mind you, bw'obanga olikozesa weewale nnyo ebintu ebivaamu asidi omungi ng'okozesa eddagala lyaffe. Kubanga oyinza okuba nga oli mulwadde wa ulcer naye nga we wabadde ojja wasooseeyo kikopo kya mucungwa. Bwe wabadde ojja osooka kutuula ku nnaanansi. We wabadde ojja wasooseeyo caayi ng'alimu entangawuzi ennyingi. Kitegeeza nti ogenda kuba weekosa wekka na wekka. Bw'oba oli ku ddagala lino kendeeza ebintu ebirimu asidi omungi mu mibiri gyaffe, ulcers zibe nga ziwona. Tubitegedde banyabo ne bassebo. Ekisembayo, Rosemary V2 tumugatta ku mikebe ebirala n'ayamba abalwadde ba sukaali ne pressure. Tugattako emikebe gino wammanga. Musomesa jangu ndeetere emikebe gino wammanga. Rosemary V2 atuyamba nnyo okubeera nga akendeeza pressure ne sukaali. Sukaali ne pressure dosage yeno. Tugatta Rosemary V2 ne tugattako Rosemary Pure Organic ne tugattako Rosemary Tea Mix, Rosemary Tea Spice. Omulwadde wa pressure ogenda kuba ng'okola otya ng'otereera bulungi. Tubitegedde abo abaana abakutte emikebe babimanyi. Rosemary V2 wa mutwalo gumu ogwa Uganda. Tetulinaamu katini. Bw'oba oyagala akatini kakube nga kakutandisaako ku mulwadde wa ulcer muwe cypress nakyo tea. Tubitegeera.
kati bye bino combination si waliwo kyenjogedde naye sikiraba genda awo bagambe nti nze musawo yabyogedde bwe biti ne bwe biti mubimpe bagenda kubanga babikuwa bulungi eddagala erimu likyajja abaana babikuwe. Tuyina Rosemary Pure Organic yenga musomeseza yekka. Rosemary Pure Organic simanyi ali mu size ennene ne size entono kati ampadde kano akatono. Nedda waliwo guli omunene wamma nga bwe gujja naye kano akatono ka 15 banyabo ne basebo guli omunene guba gwa 15. Kati ono Rosemary Pure Organic mejale atuyamba ku bwongo banyabo ne basebo obwongo bwe buba bwayononese gwe wenna oba gwe wenna omubiri gwo guba mulwadde. Waliwo endwadde zikwata obwongo abantu abamu nga tetuzimanyi. Endwadde z'obwongo ndwadde ki? Endwadde esooka obukulu endwadde y'okwerabiralabira. Tubitegeera ng'oweerabiralabira buli kiseera weerabidde ne galubindi z'oyambadde olinga eyazireseeyo waka naye ng'okoze otya. Tero tuyina bamaama waliwo ebibiina we bituula mukyala yakuwadde ssente obeere ng'oziteeka mu kibiina bagenda okutuula nga tokyajjukira ewatadde ki ng'ogenda kujjayo piro yonna n'ebikunta byonna osooka obikunkumule so nga we wabadde oyingira wabikudde akatambaala ku mmeeza n'okola ki ekibiina we kimala okuggwa ogenda okulaba nga ssente ozifunye so nga ate bakubye eki. Kati endwadde y'okwerabira yonna tukozesa Pure Organic. Tulina obulwadde obulala obw'okusumagira. Gwe nga mu butuufu obuliri obuyingira ku emu oba ku bbiri ku 12 oba ku 2 n'ozuukuka naye ogenda okutuuka wano egenda okulaba ng'okola ki ng'osumagira. Ebyo byonna biva ku ki ku bwongo. Tulina obulwadde bw'okuwunga. Abamu mugenda ne mugamba naye mu butuufu nalinga awunze ng'olinga avuddeko n'obanga akomawo gye biri eyo. Obwo nabwo bulwadde butawaanya nnyo kye tuyita obwongo. Endwadde endala ey'okubanga tokwata bulungi bintu. Tulina abaana baffe abato abasoma. Abaana abato abasoma nga mu butuufu ye yakumalako ekyagala. School fees eziweerayo mu time atuuka ku ssomero ng'obudde bukyali yasooka n'abaana abalala okutuuka wadde nga wa kisulo naye ate akunyiiza atya yasemba mu kibiina. Gamba muno ye wange oyo ye Jennifer wange kwempa school fees naye byasoma sibikola ki sibitegeera. Jennifer muleke, Jennifer tomuvuma naye muyambeko omuteeremu ekirungo omwana akwata ebintu byakola ki byasoma. Nina abalala bafuka ku buliri bambi agenda okulowooza nti ali eri ng'akoze atya. Omwana tomuba obwongo bwe bugaana okumuweereza nti nedda okyali mu buliri so toli mmanju. Tubitegedde banyabo ne basebo. Rosemary Pure Organic atuyamba nnyo ku ndwadde z'okussa oba endwadde zino ze tuyita muli allergy muli sinuses asthma n'ebiringa ebyo. Ng'obudde bwe buti bwe bukyankalana ogenda okulaba nga nawe embeera zikola ki nga zikyankalana. Teekayo Rosemary Pure Organic agenda kuba akukola bulungi. Kati bw'obanga wazze ng'oli mulwadde ebyo byenjogeddeko mujje musabe eddagala bagenda kuba baliwa bulungi. Rosemary Pure Organic aliwo wa 15. Osobola okuwanika ne bamukuleetera. Ani awulidde ng'amwetaaga? Mugolole nammwe ku mikono babaleetera eddagala. Tajja kujja mwana akubuza omwomwo atajja kuyitako nga biweddewo. Nze munsanyusa bwe bimala okuggwawo nga tojja obuuza musomesa ate kali ke wayogeddeko. Abantu batwala eddagala lyaffe kubanga likola ate nga lya ssente ntono ddala. Tweyongeddeyo banyabo ne basebo tuyina BBD Doctor. BBD Doctor afaanana bw'ati. Mumulaba kati ono BBD Doctor ye kikyatuyamba. BBD Doctor atuyambye nnyo mu biseera byaffe. Simanyi COVID akyaliyo. Kati eno ye products gye tubadde tukozesa eyo mbabadde bagiyita simanyi lugatta mimiro. Kati ng'emimiro giganye abantu badde bafa COVID ng'emimiro gyeggadde. Banyabo ne basebo mukama ffe n'aleeta product eyitibwa BBD Doctor. BBD Doctor tubadde tugigatta ne product endala gye tuyita Power 7 Extra ey'omusujja nga with the combination of the two omuntu abadde awona bulungi.
BBD Doctor tuyamba ku kifuba ne ssenyiga omukambwe. Banyabo ne bassebo emyaka 4 egy'obukulu ssenyiga bwe yegattamu ekifuba ne bireeta omusujja Abaganda bagamba kyalwadde lubyamira. Kituufu? Kati oba onera omuntu alina ekifuba ekyagaana nga mulimu ssenyiga ng'awulira yenna emimiro gimuluma, awulira amawuggwe tassa bulungi, kaabe mwana muto, kaabe muntu mukulu, okolola oba ekifuba bw'okolola mulimu ebiraakira, mulimu akakaaba munda, twala BBD Doctor agenda kubakolera bulungi. BBD Doctor wa mutwalo gumu gwokka ogwa Uganda, mutwale agenda kuba kuvumula ekifuba ekyo ekyagaana okuwona. Naawe ofuna obujulizi nti nagenze mu ssawo Uganda, ebirala byonna nabadde sinnabitegeera naye ne mbeera omulamu nga nkozesezza BBD Doctor. Tweyongeddeyo banyabo ne bassebo. Tulina product number 2. Kano bakayita Rosemary Oil. Kano ke katuyombya mu field eyo gye tubeera. Era wakatuuka aba Greater Mbende musawo. Ka oil katuuse. Bwogeza n'omugamba nti tekaliimu ayinza okuzira kirasi. Tubalabye ba ambassadors. Musawo bwe mubanga muzze temunira oil nze kirasi kangiveemu bwe munaamuleeta nga nkomawo. Ozza muze n'omugamba munange kakkana emmotoka ekyali mabega bwesembera bambi oluusi bano tebatuyiwa ab'emmotoka kubanga ffe tuyitawo n'emmotoka zaffe eza product ne zitugoberera. Agenda okumaliriza kirasi nga ka oil katuuse. Banyabo ne bassebo kano ke ka oil kaffe kembalaga akakyusiza abaana abalenzi n'ab'obuwala ne kabalabisa bulungi. Ka oil kano bakayita Rosemary Oil. Kiki kagasa ku mibiri gyaffe? Banyabo ne bassebo oil waffe twesiiga mwesiige. Newankubadde ebintu bya ssawo Uganda bikola. Nze munaye waliwo abakawadde obujulizi ng'ate bo bakakoze bulala. Olinakuwa obujulizi mbalina. Musawo nno omanyi nti bwe natwala ka oil nti nakateeka mu kyayi nti naye munnange nange bwe nakatwala nakateeka mu linnyo erinnyo ne liwona. Agamba naye Mukama Katonda eyo kwegamba naye n'akolerayo ng'akoze atya ng'abikoze bw'atyo. Naye ffe kye tugamba oil waffe ateekebwa ku lususu. Tuyina oil olususu nga lukuluma oba olususu nga luliko ebisente ebiguuna ebiyobyo namusuna. Olususu lukutabuka oba lufukukafukuka buli kiseera tukozesa Rosemary Oil. Banyabo ne bassebo Rosemary Oil ono alina emigaso mingi. Emigaso emirala gy'alina kakola nga anti-aging. Anti-aging kitegeeza ki? Okubeera nga mu butuufu enkanyanya ebyo ebyefunyefunye mu feesi nga bivaamu n'otunula bulungi n'odda buto. Nze mu butuufu nze endwadde esinga okunnuma oba kaŋŋambe nti ekivumo kyensembayo obutaagala kwe kuŋŋamba nti oli mukadde. Emyaka njagala naye saagala kumpita mukadde. Kyova olaba mbukola ki? Mbulwanyisa. Naye naki? Ne Rosemary Oil. Banyabo ne bassebo ke kano ka oil kaffe. Omukyalo oyagala olabike bulungi tukeesiiga abaami n'abasajja abaagala okulabika obulungi. Gw'atayagala tokozesa. Sigala ng'osiiwuuse tunula kwegamba feesi yo ng'ekanga abaana yagamba okaaba ennaku ekwetuube kwegamba obeere nga kwegamba gwe bubeera mu banno kwegamba ofuuka kintu kirala. Ne gw'ayagala okubeera ebyo bye nkugambye kwata Rosemary Oil ka 15 nkyakannyonnyolamu nno ggwe beera ng'okakutte paka we nnaakamaliriza ka oil kano. Tulinawo ake3 tulinawo n'ake5 gwe tandika naako k'owulira nga ssente ze wazze nazo. Neze nkuwera magezi wanditutte ka5 olw'ensonga ka oil kano katuggwako mangu. Katuyamba ki ekirala? Katuyamba okuba nga kagoba oba kajjawo eri enkyakya oba ensusu ezo ezikakanyala oba emibiri egyo emigumu. Banyabo ne bassebo emibiri gino nga gyayonoonese gitufuukira ekizibu. N'olaba ng'oli eyo omukyala oba omwami engalo zo zonna ziringa ezifumita ziringa ezirimu amajimbi. Bw'okwata ku mwana muno tayagala ate kuddamu mukwatako gwakubiri. Engalo nga zonna zakufuukidde engalo. Kwata Rosemary Oil ogenda mwesaamu bulungi owulire bulungi. Tulina okuba nga waliwo abakyala b'abaami nga gwe olina enkyakya zakusookayo
zava ku bisinziiro kati zinatera tuuka eno mu ntumbwe anti zikola ki zambuka. Rosemary oil agenda kuyamba abo abalina enkyakya. Banyabo ne bassebo enkyakya bulwadde kubanga zirekerera ggwe ate ne ziyingira ne mu nsawo y'omwami zitya nti buli kiseera bw'owa enkyakya buli lw'osamba ekiro bw'oti essuuka ogireetamu ki madinisa ngamba ebituli. Omwami naye n'omufiiriza nga buli kiseera agula ssuuka mpya. Si kyekyokka kyalina okukolako naye muyambe ebigere byo bibeerenga mu butuufu biweweera oleme muleetera ndowooza mbi. Ekirala katuyamba nnyo eri bamaama bleached skin. Mukimanyi bamaama waliwo ebizigo bye tuteekako ebirimu chemicals wano ne bireetawo bulu wano red wano black. Kwegamba wenna n'olabika nga tekinnaba kunoga bulungi n'osooka n'olabika bubi. Oluusi kimanyi okwokya wano bwe wati wama n'owulira nga toyagala kutambula. Kati ke kano ka oil akatuyamba okuggyawo ebyo ku mibiri gyaffe gye tuli bamaama. Gw'oyinza okuba tobirina naye abakyala eyo nze ntera n'embalaba bambi naye nga tamanyi kyakuzzaako. Kamutwalira omugambe nti musomesa yaŋŋambye kano kajjawo ekyo kinnamakula. Bakiyita kinnamakula oba obadde tokimanyi. Katuyamba nnyo bamaama abalina mugaba bw'oba omulina naddala nga wakedde ku makya kusiiwa bulungi ogenda okumaliriza olugendo lw'okumakya ng'olulya toyagala kutuuka. Kituufu oba nedda? Waliwo bamaama abanene nga bw'atambula ebisambi bino byekuuba kati nga ye tayagala ddala bintu byakutambula byamutama olw'omubiri gwe omunene. Kwata ka oyiro kano okateekewo. Katuyamba nnyo awali ebbwa gwe lirongoose yiwawo ka oyiro ebbwa eryo ligenda kuba likola ki? Ebbwa eryo ligenda kuba nga liwona. Katuyamba nnyo ekirala tukakozesa nga massage eri awo oba omubiri oguba gumenyese. Banyabo ne bassebo otandiikiriza mpola awali joint nga wakuluma okateekawo ogenda okulaba nga tokyawulira bulumi bwonna mu mubiri. Tukitegedde? Tukakozesa abasaaluuni kakola nga after shave ng'omaze okwemwa ebyawagulu n'ebyawansi oteekawo ki? Tomera ki? Oba bisuka oba mbala byammamwe mumanyi. Kati ku lw'obulonjo bw'emibiri gyaffe twala ka oyiro kagenda kukolera ebyo. Ogenda okuwulira nga tokyetakulattakula awava ebyo ebibadde ebikyafu. Tukitegedde? Ka oyiro kaffe ka 15. Wama akaagala tulinawo bumeka? Bagambyeko ka oyiro ke kasooka okuggwawo. Kuba tufuluma tugenda mu field tubukaayaniraawo ne tubula okwekuba olwaka oyiro. Kaba ka 15 kafaana bwe kati wamma takuwa akatali kiwe kati n'akugamba nti ke ka oyiro gwe sooka okeetegereze bulungi. Kawaniko kawa omukyala. Waliwo wali abakeetaaze katwaleyo bamaama ka oyiro byenjogedde byebyo. Nange ke neesiiga nsooke mbalage ndabika byolwaka oyiro nina embalabe olususu lubi kati ate lwaki gwe tokeesiiga? Wamma tweyongeddeyo oyiro tumumaze. Tugenda ku product endala. Olwa oyiro agenderako sabuni n'ebizigo. Olina omwana nga ali mu kyogero aganya okutereera olususu tekako ki? Tekako sabuni otekeko oyiro. Ab'ebiguuna ab'ebisente omanyi ebiguuna ebyo biba fungal infections. Kati ekiguuna akawuka kava munda ne kakola katya? Kati bw'obanga ojjanjaba wafaanana bw'atyo ate mutereko cypress nakyo tea okubanga ogobera ddala akawuka okuva munda. Tukitegedde? Cypress nakyo tea atuyamba ku ekyo. Cypress nakyo tea atuyamba ku ulcers. Cypress nakyo tea atuyamba ku biwundu. Weesaze, weetemye omuliro, saanukula ng'omaze okuyonja ekiwundu oyiweko. Kikyagasa mu ekyo. Atuyamba ku kiwundu okubeera nga tekifoominga masira. Bw'oba oyiyeewo cypress nakyo tea ekiwundu tekigenda kufoominga masira, ekiwundu tekigenda kuganya nsowera kugwa ku ki? Kugwa ku bbwa, ekiwundu oluvaawo nga kikala. Tubitegedde banyabo ne bassebo? Katuyamba nnyo kuba abalwadde measles nga zigaanye okufuluma. Omulaba akolola, omulaba alina olunyiranyira naye nga tomanyi kimuluma. Kwata cypress nakyo tea olw'okuba alimu kakomera kajja mufumita munda measles zifulume kungulu. Omujjanjabe ne oyiro omwana awone. Si bwe kiri? Ka 15 tunawo n'ak'esatu ku ssawo Uganda. Tweyongeddeyo poloji waffe aluwa.
ebiseera ebisinga abantu baagala porridge, abantu banywedde porridge, abantu balina obujulizi ku porridge. Bino ffe tubitunda ng'abawana abasawo Uganda. Bwe mubitwanga mu supermarket mugule, kubanga byabalemye okugula wano ne mubisanga ku supermarket, bajja gibaguza omukebe gumu $2.5. Oba oyagala oba tokola ki? Ekisooka packaging number 1 ekukuba tekubye wamagwe. Kati wama ate osanga mu supermarket lwaki tokigule? Nenga tukugambye wejjidde kitwale. Nogamba why nakisangayo, osanga oba oli awo omusomesa yabijubisizza n'ayongeramu ebbeeyi. Nze wano nga bwe bakimpa ne price we bakitunda wano bwe nkikugamba. Poroje waffe atuyamba ki banyabo ne basebo? Poroje yaffe atuyamba nnyo okubeera nga azzaamu amaanyi mu mubiri. Poroje waffe atuyamba okuzimba omubiri. Poroje yaffe atuyamba nnyo okubeera nga amalako oba ababalumwa enjala buli kiseera. Wali olabye omuntu ng'alumwa enjala buli kiseera, bakajjawo eno sowaani ey'okubiri bagitegudde naye akugamba ndi bubi siwuliddeemu. Gye bali abafaanako bwe batyo. Kati poroje waffe atuyamba okukwata mu lubuto. Tuyamba nnyo bano wammanga bandibadde bamwettanira. Alimu ebirungo ebyenjawulo banyabo ne basebo. Ekisooka mulimu kye tuyita kapopu kakasooli, mulimu kye tuyita rice omuceere, mulimu kye tuyita oats, mulimu ebiryo by'ensujju. Tubitegeera banyabo ne basebo. Kati combination yeeyo mulimu ebijanjalo byaffe tubisana bene tubiteeka muno, ekola bulungi nnyo. Naddala omuntu atalina maanyi mu mubiri, naddala omuntu ayagala okubeera ng'obulamu bwe bweyagala buli kiseera. Tulina abantu bano wammanga abandibadde baagala porridge. Omwana omuto nga mu butuufu wamuliisa bubi, endya embi, ng'olaba akaana kalinga badde kwashako. Mubumanyi mubulabe eyo, nga bwe kazanya ne kaana kanne waako bwe kakasindikako kalwawo okudda. Nogamba bannange nakatudde obalekerawo okuzanya ombeere nga wano, naye bambi nga ne nakatudde ayagala okukola ki? Okuzanya. Kati akaana ako akalabika obubi katwalire porridge. Tulina abantu abalala bajjajja abakadde nga bwayimuka amagumba gakubagana bwe gati galinga agente enkadde. Jjajja muleke, jjajja emyaka giyiseewo, kalisha mu magumba aweddemu. Kyova olaba nga bambi bwayimuka asooka kumala kwekwata ku luggi n'alyoka kuba sitepu ey'okubiri. Mutwalire porridge agenda mukola bulungi. Tulina abalala bataata gye tuli. Bataata twetaaga nnyo kye tuyita zinc ku lw'obulungi bw'emibiri gyaffe. Bataata bayinza okugamba nti lya akataasa k'ensujju obeere musajja ayitibwa taata omujjufu. Kati nga tolinawo jjabiro bya nsujju akataasa buli lunaku, porridge waffe alimu ki? Waliwo abamu olw'okuba ng'alimu kasoya bw'okasaanukula ne bw'oba okaguze kakuba akawoowo n'ogamba maama. Abamu bagamba musomesa oba nsooka enkombeko, mwattu tokomba. Wandikombye naye mulimu kye tuyita kapopu. Kati kakasooli ako keetaaga kusooka nga kagenzeeko ku muliro. Tukitegedde banyabo ne basebo. Ate bw'ofumba tolwisaako nnyo kumalamu kiriisa. Fumbako katono olumala okutokota ati linda buwole omale onywe. Osobola oteekamu sukaali n'obutateekamu, osobola oteekamu amata n'obutateekamu. Bungi ki bw'otabula kiva ku kigero ky'oyagala. Tubitegedde banyabo ne basebo. Yes, ye porridge oyo mutwaleko. Abaana bato nga tebaagala kulya, twala porridge agenda mukolera bulungi. Abakulu bamunywa, abakadde bamunywa, bataata ne bamaama ffenna tumwetaaga. Product endala muzisembe bano abantu balwadde. Ankwasizza endala product bagita Rosemary Mega 7. Rosemary Mega 7 na bwati. Bamaama twazze mumpubireko tulabe bamaama. Eri tebaliyo kati sijja gendayo kansooka embeere wano. Rosemary Mega 7 product eyamba ffe bamaama. Banyabo ne basebo lwaki bataata sigibawadde? Ensonga nti ekola ku bakyala bokka. Era bw'oba oguze taata kitegeeza ogenda kubanga ogitwala wa? Ogenda gitwalira bamaama. Ekirala bamaama bw'oba ogikuze gikozese nga bwe mba ngendo gikola ki? Ogikugamba. Mega 7 atuyamba ki bamaama? Banyabo ne basebo abakyala tulina endwadde ezitutawaanya nga zitumazeeko emirembe. Endwadde ezimu ffe tuzeereetera naye nga ate tetulina kyakkola.
kugeza tukozesa nnyo kye tuyita kizaala gumba oba family planning. Banyabo ne basebo family planning zituyambye era zirina advantage tizituyambye okuspacinga abaana si bwe kiri kubanga olwaleero wali tokyayagala kuzaala tokyazaala olwaleero wali yagalozeeko omwana myaka 3 era bwe kiri si bwe kiri kati bwegerera weepimira notekamu ka speed governor nti oba ndekeraawo oba nnyongereko oba omusajja amale kumunsaba biringa bwe bityo family planning nnungi naye ng'ebisigadde byonna bibi byereere tukitegeera banyabo ne basebo kati bubi ki bwe tufuna mu family planning bamaama tulina ebibi bye tufunye tetukyalina appetite tetukyalina feeling twali bannamazzi kati twafuuka baki gye tuli bamaama oli mukambwe ennyo oli very wild ate okambuwala ddi misana lyonna obeera wakisa naye butuuka awo ng'omaze okulya ekyeggulaawo genda okulaba nga feesi ekoze eki era olemese taata okulya ekyekiro bannange amaka taata bw'obanga omulina ali eyo akutawaanya gwe mutwalire eddagala lyo bambi siye si kwagala kwe naye chemicals zino ze bateeka mu ddagala ze zituleetera emibiri gyaffe okukyukakyuka ne tuba nga tufaanana bwe tutyo ne tubeera nga tuli bakambwe ne tubeera nga tuli mu ntobazi buli kiseera tetuvaamu bwe bityo ne twekwasa ne twewolereza naye nga naffe sife abakyagadde eddagala lyaffe erya mega 7 lituyamba nnyo maama ali eyo ng'osemberera oba ng'olina kye tuyita tumors bye tuyita ebizimba by'okunnabaana kati nga gwe tebannakulongoosa tonnamalira ssente zo nnyingi mu ddwaliro kwata mega 7 ogende ow'omusajja omukyalo oyo atawaanyizibwa ebizimba by'okunnabaana tubitegeera banyabo ne basebo enseke endira UTIs and STDs kozesa rosemary mega 7 tubitegedde banyabo ne basebo yes rosemary mega 7 bwe tumugattako eddagala lyaffe lwayita 24/7 clear agenda kuyamba nnyo ku ndwadde z'akabootongo kandida okusiibwa kwonna mukimanyi abakyala talaba bayeetakudde tayagala mubuulira kirala yes eddagala lyaffe rosemary mega 7 tulina abaana baffe abato abawala abagenda mu nsonga z'ekikyala naye ne balumizibwa nnyo n'omulaba nga takyagenda na ku ssomero olw'obulumi obusukkiridde kwata mega 7 agenda kuyamba mega 7 ekirala kyatuyamba atuyamba nnyo okubalansinga hormones banyabo ne basebo bino bwe tubikozesa bino ebya family planning bikola hormonal imbalance ne bitawaanya oba ne bitaataaganya hormones mu mubiri kyova olaba bwe bikutaataaganya eyali azzaako omwana emyaka 2 kati ozzaako omwana myaka 7 n'obutaddiramu ddala kukola ki kati bw'ogenda mu kizungu bo bakugamba hormonal imbalance tubalansinge hormones n'obeera ku ekyo kyokka tebalina kirala kye bakugattako wabula okuwa eddagala eribalansinga hormones nga tonnazoonoona nnyo kwata rosemary mega 7 agenda kukukolera ekyo ekibadde kikutawaanya rosemary mega 7 atuyamba nnyo ne ku bamaama myaka 5 okudda waggulu abali mu state eyo nga tetukyagendayo eyo tubitegedde state bagi menopause menopause period bamaama gye bali nga mu butuufu bw'abeera mu state eyo awulira obuzibu mbalaba eyo ng'awulira ebbugumu eringi erimuyiikira ng'awulira alyako katono n'akoowa awulira nga mu butuufu amaanyi gamuggwamu mbagirawo n'agamba oba kiki ennaba olw'ensonga nti tokyafulumya bukyafu bambi obuzibu buno bukola ki bukugwira tubalabye n'azimba olubuto ng'ogamba muli mukaana naye nga takyakola ki nga takyazaala bamaama abalinayo abantu bammwe nga abatawaanyizibwa ebizibu ebyo eddagala lyerino baliyita rosemary mega 7 bw'ogattako ne vittu agenda kubanga akirinzinga bulungi omubiri gwo obeere ng'oli kiriya rosemary mega 7 wa mutwalo gumu ogwa Uganda muwanika abantu bamulabe